Tata ng'omwoyo atuuse ye wabeera w'enjawulo. Tata ng'omwoyo atuuse ye wabeera w'enjawulo. Omwoyo atuuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Sanso balaba ku mumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Amanya n'eddoboozi yenza omumbejja wa Yesu NKSM. Neebaza Mukama tyananze nno gyogereko eri abatukuvu be. Mwasuze mutya era mwasiibye mutya? Kansubire nti nno ffenna tuli bulungi. Weewaawo mbaaniriza nate mu Bible reading yaffe ompya eyakatwegattako nsaba n'obuwombeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga, commentinga, oluvannyuma subscribinga. Mukama agenda kunkolera obulungi. Kona ku notification bell ofuuka omutuuze owa buli lunaku mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yes, omulwadde nsaba Mukama okuyita mu kigambo kino akuwonye. Asobeddwa ayeebuuza ebibuuzo byonna okuyita mu kigambo kino nsaba Mukama akuwonye. Nga tugenda mu Bible reading yaffe katukowola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama Dade tukowola omulungi wange, jjawo okutegeera kwaffe ojja omaamire. Muffe temuli magezi era temuli kutegeera. Otusaasire waddaali tutambudde bubi kubanga wagamba ekigambo kyo tekituula wali kibi. Weewaawo Dadi wange tunaaze n'omusaayi gwo otutukuze tusobole okusoma Bayibuli yo ate tugitegeere tubikkulire obuziba bwo Mukama Tata. Tetusobola gisoma ne tugitegeera wootali omwoyo wa Mukama. Wootali Dadi tetusobola kumanya kiki kyoyagala twogere, kiki kyoyagala tumanye. Ndeka tutambule tuwe ekisa kitambula nga bajjajjaffe baatambula. Mu kitabo kyaffe kino Mukama Tata kye tulimu omwoyo wa Mukama atukozesa eby'ensonga. Kulembera amagenda gaffe n'amadda gaffe. Yimirira wamu naffe otusomese mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bangi twagala kumanya, bangi twagala kutegeera. Taata kufuga, kulembera, lwana entalo mu bisitaani ze yanditweteddewo Mukama Taata kabaka wabakabaka okutulemesa okutegeera ekigambo kyo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Era buli kyonna kye tugenda okuyiga tukyongaso endagaano musaayi gwa Yesu eka kitulemu inamaani waffe tukutegeere tukubikkulirwenga enkya n'eggulo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo omutukuvu nti otuuse, weebala omusumba omulungi Taata era nga tukoowoola kulembera. Essule 17. Awo Abafirisuuti ne bakuŋŋaanya eggye lyabwe okulwana, ne bakuŋŋaanira essoko ekya Yuda, ne basiisira wakati w'essoko ne Azeka mu Efusudammimu. Sawulo n'abasajja ba Isirayiri ne bakuŋŋaana, ne basiisira mu kiwonvu Era, ne basimba ennyiriri okulwana n'Abafirisuuti. Abafirisuuti ne bayimirira ku lusozi eruuyi, ne Isirayiri n'ayimirira ku lusozi eruuyi, ne waba ekiwonvu wakati waabwe. Ne mu lusiisiro olw'Abafirisuuti ne muva omuzira erinnya lye Goliyaasi ow'e Gaasi, obuwanvu bwe emikono 6 ko oluta. Era yali atikkidde seppeewo ey'ekikomo ku mutwe gwe, n'ayambala ekizibawo eky'ekikomo, n'obuzito bw'ekizibawo bwali sekeri 50 ez'ekikomo. Era yali ayambadde ku magulu eby'ebikomo, era yalina n'effumu ery'ekikomo ku kibegabega kye, n'olunyago lw'effumu lye lwali ŋŋanga omuti ogulukirwako engoye, n'effumu lye lyennyini obuzito bwalyo sekeri 10 ez'ekyuma. N'oyo eyatwalanga engabo ye n'amukulemberanga. Awo n'ayimirira n'alangira eggye lya Isirayiri n'abagamba nti, "Mwanfulumira ki okusimba ennyiriri zammwe? Nze siri Mufirisuuti, nammwe baddu ba Sawulo? Mwerondere omusajja aserengete gye ndi. Bw'anaayinza okulwana nange n'anzita, kale tunaaba baddu bammwe. Naye bwe nnaamusinga ne mutta, kale mmwe munaaba baddu baffe ne mutuweereza." Omufirisuuti n'ayogera nti, "Nsoomoozezza eggye lya Isirayiri leero. Mumpe omusajja tulwane ffembi." Awo Sawulo ne Isirayiri yenna bwe baawulira ebigambo ebyo eby'Omufirisuuti ne bakeŋŋentererwa ne batya nnyo. Awo Dawudi yali mwana wa Mwefulaasi oyo ow'e Besirekemu Yuda, erinnya lye Yese. Era yalina batabani be 8. Era omusajja yali mukadde ku mirembe gya Sawulo ng'akootakoota mu bantu. Ne batabani ba Yese abakulu 3
baali bagoberedde Sawulo mu ntalo, ne batabani ba basatu abaagenda mu ntalo amannya gaabwe Eriyaabu omubereberye, n'eyamuddako Abinadaabu, n'owookusatu Samma. Ne Dawudi ye yali omuto, n'abakulu abasatu ne bagoberera Sawulo. Era Dawudi n'addiŋŋananga okuva eri Sawulo okulunda endiga za kitaawe e Besirekemu. Omufirisuuti n'asemberanga enkya n'akawungeezi, ne yeeyolekeranga ennaku 40. Awo Yese n'agamba Dawudi mutabani we nti, twalira nno baganda bo efa ey'eŋŋaano eno, ensiike n'emigaati gino 10, oyanguwe obitwale mu lusiisira eri baganda bo. Otwalire omukulu w'olukumi lwabwe ebitole bino 10 eby'amata amakalu, olabe baganda bo we bali, obaggyeko omusingo gwabwe. Era Sawulo n'abasajja bonna Abayisirayiri baali mu kiwonvu Era nga balwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'agolokoka enkya mu makya, n'alekera endiga omusumba, n'addira ebintu n'agenda nga Yese bwe yamulagira. N'atuuka mu kifo eky'amagaali, ejje eryali lifuluma okulwana nga balanga emiruka egy'obulwa. Awo Isirayiri n'Abafirisuuti ne basimba ennyiriri, ejje nga lyolekera ejje. Dawudi n'aleka omugugwe mu mukono gw'omukuumi w'emigugu, n'adduka mbiro eri ejje, n'ajja n'alamusa baganda be. Awo bwe yali anyumya nabo, laba ne wayambuka oyo omuzira Omufirisuuti ow'e Gaasi, erinnya lye Goliyaasi, ng'ava mu nnyiriri ez'Abafirisuuti, n'ayogera ng'ebigambo ebyo bwe byali. Dawudi n'abiwulira. Awo abasajja bonna Abayisirayiri bwe baalaba omusajja, ne bamudduka ne batya nnyo. Abasajja ba Isirayiri ne boogera nti, mulabye omusajja oyo ayambuse? Mazima okusoomooza Isirayiri kyavudde ayambuka. Awo olunaatuuka omuntu anaamutta, kabaka anaamugaggawaza n'obugagga bungi, era anaamuwa ne muwala we, era anaafuula ennyumba ya kitaawe okuba ey'eddembe mu Isirayiri. Awo Dawudi n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti, omuntu anaakolwa atya anatta Omufirisuuti ono n'aggya ekivume ku Isirayiri? Kubanga Omufirisuuti ono atali mukomole y'ani asoomozza eggye lya Katonda omulamu? Abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti, bw'atyo bw'anaakolwa omuntu anaamutta. Ne Eriyaabu muganda we omukulu n'awulira bwe yayogera n'abasajja. Obusungu ne bumukwata Eriyaabu eri Dawudi, n'ayogera nti, oserengetedde ki? N'endiga ezo entono wazirekera ani ku ttale? Manya amalala go n'ekyejo ekiri mu mutima gwo, kubanga oserengese okulaba olutalo. Dawudi n'ayogera nti, nkoze eki kaakano? Tewali nsonga. N'amuvaako n'akyukira omulala, n'ayogera ebigambo ebimu n'ebyo. Abantu ne bamuddamu nate bwe batyo nga bwe baamuzzeemu olubereberye. Awo ebigambo bwe byawulirwa Dawudi bye yayogera, ne babyogerera mu maaso ga Sawulo, n'amutumya. Dawudi n'agamba Sawulo nti, omuntu yenna alema okuggwaamu omwoyo ku lulwe, omuddu we anaagenda n'alwana n'Omufirisuuti oyo. Sawulo n'agamba Dawudi nti, toyinza kusisinkana na Mufirisuuti oyo okulwana naye, kubanga ggwe oli mulenzi bulenzi, naye ye musajja mulwanyi okuva mu buto bwe. Dawudi n'agamba Sawulo nti, omuddu wo yakuumanga endiga za kitaawe. Awo bwe wajjanga empologoma oba ddubu, n'ejja omwana gw'endiga mu kisibo, n'enfulumanga n'engigoberera, n'engikuba, n'engiwonya nga ngiggya mu kamwa kaayo. Awo bwe yangolokokerangako, n'engikwata ku kirevu kyayo, n'engikuba, n'engitta. Omuddu wo yakuba empologoma era n'eddubu. N'Omufirisuuti oyo atali mukomole aliba ng'emu ku zo, kubanga asoomoozezza eggye lya Katonda omulamu. Dawudi n'ayogera nti, Mukama eyamponya mu njala z'empologoma ne mu njala z'eddubu, alimponya ne mu mukono gw'Omufirisuuti oyo. Sawulo n'agamba Dawudi nti, genda era Mukama anaaba naawe. Awo Sawulo n'ayambaza Dawudi ebyambalo bye, n'amutikkira enkuufiira ey'ekikomo ku mutwe gwe, n'amwambaza ekiziba we eky'ekikomo. Awo Dawudi ne yeesiba ekitala kye ku byambalo bye, n'agezaako okutambula, kubanga yali tannaba kubyegezaamu.
Awo Dawudi n'agamba Sawulo nti, siyinza kugenda na bino kubanga sinnabyegezaamu. Dawudi n'abyeyambulamu. N'addira omuggo gwe mu mukono gwe, ne yeerondera amayinja amaweweeva 5 mu kagga, n'agateeka mu nsawo ey'omusumba gye yalina mu ndyanga ye, n'envuumuulo ye yali mu mukono gwe, n'asemberera Omufirisuuti. Awo Omufirisuuti n'ajja n'amusemberera Dawudi, n'omusajja eyatwalanga engabo n'amukulembera. Awo Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma kubanga nga yali mulenzirenzi era mumyufu n'amaaso ge nga malungi. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti, nze ndimbwa n'okujja n'ojja gye ndi n'emiggo? Omufirisuuti n'akolimira Dawudi eri bakatonda be. Omufirisuuti n'agamba Dawudi nti, jangu gye ndi ngabira omubiri gwe ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko. Awo Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti, ojja gye ndi n'ekitala n'olunyago n'effumu, naye nze njija gy'oli mu linnya lya Mukama ow'Eggye, Katonda w'eggye lya Isirayiri ly'osoomoozezza. Leero Mukama anaakugabula mu mukono gwange, era n'akukuba ne nkuggyako omutwe gwo, era n'agabira ennyonyi ez'omu bbanga n'ensolo ez'omu nsiko emirambo egy'eggye ery'Abafirisuuti, ensi zonna zitegeere nga mulimu Katonda mu Isirayiri. Era ekibiina kino kyonna kitegeere nga Mukama talokola na kitala na ffumu, kubanga olutalo lwa Mukama, naye anaabagabula mu mukono gwaffe. Awo olwatuuka Omufirisuuti bwe yagolokoka n'asembera okusisinkana ne Dawudi. Awo Dawudi n'ayanguwa n'adduka mbiro eri eggye okusisinkana n'Omufirisuuti. Awo Dawudi n'ayingiza engalo ze mu nsawo ye, n'aggyamu ejjinja n'alivuumuula, n'akuba Omufirisuuti ekyenyi, ejjinja ne liyingira mu kyenyi kye, n'agwa nga yeevuunise. Awo Dawudi n'awangula bw'atyo Omufirisuuti n'envuumuulo n'ejjinja, n'akuba Omufirisuuti n'amutta, naye nga temuli kitala mu mukono gwa Dawudi. Awo Dawudi n'adduka mbiro n'ayimirira ku Mufirisuuti, n'addira ekitala kye n'akisowola mu kiraato kyakyo, n'amutta n'amutemako omutwe nakyo. Awo Abafirisuuti bwe baalaba omuzira waabwe ng'afudde, ne badduka. Awo abasajja ba Isirayiri n'aba Yuda ne bagolokoka ne boogerera waggulu ne bagoberera Abafirisuuti okutuusa lw'otuuka e Gaayi ne ku miryango gya Ekuloni. N'Abafirisuuti abaafumitibwa ebiwundu ne bagwa ku kkubo eridda e Saalayimu okutuusa e Gaasi ne Ekuloni. Abaana ba Isirayiri ne baleka okugoberera Abafirisuuti ne bakomawo ne banyaga olusiisira lwabwe. Awo Dawudi n'addira omutwe gw'Omufirisuuti n'agutwala e Yerusaalemi, naye n'ateeka ebyokulwanyisa bye mu weema ye. Era Sawulo bwe yalaba Dawudi ng'afuluma okulwana n'Omufirisuuti, n'agamba Abuneeri omukulu w'eggye nti, Abuneeri, omulenzi ono ye mwana waani? Abuneeri n'ayogera nti, nga ggwe bw'oli omulamu, ayi kabaka, simanyi. Kabaka n'ayogera nti, buuza kitaawe w'omuvubuka oyo bw'ali. Awo Dawudi bwe yali akomawo ng'assa Omufirisuuti, Abuneeri n'amutwala n'amuleeta eri Sawulo ng'alina omutwe gw'Omufirisuuti mu mukono gwe. Sawulo n'amugamba nti, ggwe oli mwana waani, mulenzi ggwe? Dawudi n'addamu nti, nze ndi mwana wa muddu wo Yese Omubesirekemu. Yes, mbakulisayo mu Bible reading yaffe. Twebaza Yesu Kristo abasubisiza mwenna okutuneegattako. Yes, nsaba n'obwambefu omupya likinga, commentinga, subscribinga. Mukama agenda kukola obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda ekigambo kyaffe nsondagana omusaayi gwa Yesu tuyite omwoyo gw'eggulu okukyetoolola. Eyo omwoyo wa Mukama Taata, leka ekigambo kyo tukitambuliremu, tuyige obuziba bwo, tutegeere ggwe ki ky'oyagala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kristo kinnama atwegasseeko, omwoyo wa Mukama byatuyize leka bitukolemu omulimu, leka omuntu waffe ow'omunda azimbibwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale omwoyo omutukuvu, weebale kabaka wa bakabaka.
Yesu mpitwebaza mukama tikulwa kaseera kano mbagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'eddembe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbagala nnyo naye mukama yasinga okutwagala. Shalom. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu